Okay. Cruise exclusive. That's where you find us. Go subscribe right now. And of course, alongside the Muna herself. Yeah. Doing her thing, yeah. Uh-huh. One wins Gammy Simon. Shaniki, later your bag. Let a bag you. Jagala kujira. Bantu bansabasa baddamu na waabwe. Leta. Kasembe muna. Iteredde mzee tofayo. So here we go. Ntuse queen wanuku. Kale webale nnyo. So you guys have been asking me all time. Burete kayo post mumbuza chimu. Ala nyoleta dimuna. Abamune munchawa, amune muja mu inbox ne muyomba. Ala nyososola. Era wachaza abalala muna waganyo muchaza. Banange nedda sikugana. But right now tumulina. Yeah, buli mchaba members. Let me hope muli bulungi. Yes, tebatogeza luzungu. Temutogeza luzungu? Yeah. Era wetuli nnyo. Negwe. Abantu bakwagala nnyo muna. Neroza lwaki abantu bakwagala nnyo. Abantu banjagala nnyo mwebale kunjagala bambi. Thank you so much for the love. Mwebale kunjagala. Aba lwaki munjagala lwaki munjagala. Bantu wako wasibye bino bivi banamwe muje muwagire mama wanga. Mama mwaga abasinga ne bambuza mbuzi ne bili baziyita butterfly. Naye omuntu omuye kama nyozi siba mu kibuga Kampala mama wange. Wali ebuziga. Ananga omwana ono. Mama wange yanyiriza nansibaka na kabiri so mugene mama wange mumuwagire. Mama butterfly. Bananga nkubira weewumuzeeko. Nja kukwata ate nkuvumire bwerere. Omo tavuma tabanezo. Muntu bwanyiga bize. Ate noddamu n'okuba. Good morning, how are you? Good morning. Chomhendo. I like you. Thank you. Nakomye oli Kampala. Bana bagamba kankubulira alani. Olwe yagambye muna tukulaba we yagadde Kampala otutambudo gimaze nayo genda kaaba nga sente zikuweddeko. Muswadde. Sija kukali. On my side it won't end in tears. Nze ndi mukazi mubalirize byo muddayo ne mugamba bannamwe era it will end in tears. Ewange tebikola tears no. Ebyo byaggwadda. Anti wala baningambye mpo kati bandabye ku kisaawe simanyanga bala kati mbalala simanya wa muna we yagadde naye obuse. Naye muna wadigidanga otuse ku kisaawe. Wandava. No bagwe tosobola butadigida. Goziri ensi wavayo ng'oli mulamu. Oba olina oddigida. Amange yandabye alina kubaka lulu. Yagamba atya? Amangu ago. Okay. Nagamba omwana wange akomyewo nampahaga nansitula. Akasente nga kaliwo olwo. No, akasente nali nakaweereza dde ewaka. Najja sina yadde n'ekikumi nga newonkunkumula nvaamu oba kisimanyi. Tuwatukolera ku shopping? Eya mami shopping nagikola. Fa abadde no nga tukwagaliza mikisa tuwatukolera ku shopping yadde. Nabakolera shopping ya ku mutima kubasabira. Ono oli mukodomu. Naye tompita omuwarabu. Yadde okundeetera yakasenya. Akasenya mpita nako muno naye kange. Siya. Waligambye nti bannange abaana nga bakinyira. Yakukyaza ku Christmas. Waffe tujagenda embara. Tujagenda jinja wa mami. Mama wabera jinja. Mama wabera jinja. Mama ange bamuzala jinja. Tujagenda. Era gyabera. No, abela Kampala wano Busega. Nenga tugenda jirira jinja so onsalako ne tugende omukyalo ku mama jange mulungi. Ayina empisa ayagala abagenyi ajja kusalira enkoko. Tugenzeyo dyeyo bibe bamwe enkoko tugende dde nkya leero. Tujagenda 24th. 24th ni. Ate tugende 24th ejinja tunasula wa tunakoma woddi. Ogofe wanene. Tuyagala kusuza.
Ayiginya waliyo obufo obulungi. Bwono bwozuukuka ekiro n'otandika osooba. Empulira obugere nga bujja. Nga busooba bujja kukola ki? Mbujja kukebeera ku luzi yasuza atya. Tofaayo eyo keya njina ku muntu omu. Rasta. Adayo yagala Rasta. Ono omwana alina boyfriend we bamuyita Rasta. Naye bannanga mwagala. Ya keya njina ku muntu omu ne mubuuza wasuza otya mukwano. Asotya mukwano. Rasta wange. Eno yakakuba emirundi 10 naye si mukwano. Rasta. Bana aina boyfriend we bamuyita Rasta. Naye banaye mmona ayagala Rasta. Abeera onagamba Alani njagala nnyo Rasta wange mukwano. Nalabye omwana alina omukwano. Nenda gwangambye mbu nkere nkukebereko simanya nayo keya sijirina. Nkulaba nti nze ngenda okuwulira ng'otandise okusooba otyo osooba n'enkukuba obugere pya. Rasta yekka gwe nsoobe. Tugenda ne Rasta ejjinja. Asikati. Ne Rasta akyale. Ajja kyala. Katumala okukola ajja kyala. Rasta abetya. Tokkirize tugaane. Atya bishi. Rasta atyaye mu bakadde. Alright. Nkitegedde butegeezi nga Rasta atyayo. Rasta atyakuba just yafunamu entiisa. Naye Rasta mugambe nze nange wendi ngenda muwerekera nga tugenda mu low. Walla. Bogambye. Ngenda muwerekera Rasta. Ne budget nja kusaako. Oh my goodness. Ate kwali. Rasta. Bw'oba ogenda waba mona. Ng'ogenda waba mona. Mama mulaba Rasta. Ngetulage bulungi. Bana Rasta yamwambazza akaweta. Bannange anayo mukwano kulika gy'obadde mbadde nkuyimbira mu akayimba. Rasta ng'oyimbira? Rasta yakuyimbidde akayimba nti kulikayo gy'obadde? Nedda gwandindeetedde kati nange mudu n'erinnya. Soko yimbirayo Rasta akayimba, yimbirayo Rasta akayimba. Mimi akayimba karema naye akimanyi nkagala. Tebigwa intiyazi ng'ebyagundi? No, bibaawo. By the way, nedda nze relationship yange teyimiriddewo ku endinga intiyazi naye era bibaawo. Mumaze emyaka emeka? 5? Yes. Mama. 5. Naye nkubuulire. Muno oyina omukwano. Rasta wamusevinga ku ssimu. Happy. Omulabye ng'akuba. Nzizeemu tegeera. Ndabye Rasta ng'aliko happy boo. Ate bogera ku Rasta obeera shy. Njagala omanye I'm shy. Anaye muna. Onandeeta egundi ensonyi nange njogera owange nomwe naye maama. Yogera obulamu bwa kiseera. Tolina kukweka. Abantu abasajja bangi. Ate olina okubagamba nti olina. Kozo ogambe Rasta akuba bifaananyi. Photographer. Akola ku mikolo. Alina waka mulungi nnyo. Gundi ye bagiyita batya? No, right now tunafuna log. Is it log? Yeah. Tunafuna. Bamuyitaani Rasta? Asirafu. Mukama wange Asirafu. Soko yogere n'abantu abo nzija. Bae muli mkyabadde ono Alani anjogeza naye sina kwogera. Ndi wano sigaddewo bw'omu kati kankikwasaganya kusimye. Wow, my best kadama. Yes, naye kyana gwe Alani toli mwangu kati nako oyagala nena mmwe nedda. Temulowooza temugendayo. Bannange bakadama tugenda wa Alani. Okitegeera atukuŋŋaanyiza mu mawanga gonna n'atuleeta wano eno. Christmas ewedde. Yes, in 8 minutes 1.2k. Bibaawo anjangola wona agambye. In only 8 minutes video ina 1.2k viewers. Anti basita babiri. Mukitegeere. Bajja kukkiriza. Naye nga mona njagala mutyako musikiriza ama Brighton ezigenda okuddako. So bwe batonna subscribe na channel ya Brighton. Bana I believe in you. Nchimanyi osobola kikuba. Nze saagala oddeyo ku kyeyo. Njagala osigale wano
tuchape ofuke store w'amaanyi Katonda akuguliddewo eyo njagala oddeyo ng'ogenze kukuba show toyagala nzire ku kyeyo njagala osigale wano tupambane Uganda. Only talented. Why don't you believe in yourself? Why do you believe in employing you? Lwaki obelivingira nnyo mu kukozesa? Yet you can, or you know, Katonda akulaze you're talented, also kola ebibyo. It's good. Okitegeera. Ebigambo byo biwoomu binyuma owulira ongumya onzizaamu amaanyi nze n'ofula wakabi. Kyenagamba ne Brisha. Katonda waba akuguliddeyo kuba ng'oli talented. Tandikira ku talent yo. Otherwise ajja kunyiiga otandika obiteekayo nga tebabiraba. Kuba akuwadde chance, abantu bakuwadde amatu, abantu bakuwadde amaaso, ate gwe omulaga mbusebo gw'obisembye. Nze ondaba nze. Mama wange yali ampangira ekyeyo mu 2013 kyagenda Dubai. Saabigendayo. Nze nga n'ekirooto nja kukola ku TV. Okitegeera. Nze nga muli eri neewulira nja kuba wakabi obaddi nanyiigira. 2013 Buyana abana bagamba mbu Ashraf wa Ghetto Media. Mujja mumanya temufaayo kasita mutegeddeko erinnya. Okitegedde? Njagala obe mugumu. Okitegeera? Osobola kuba wano, osobola kuba. So I believe in myself. Nanti gomalamu amaanyi mbw ate njagala kuddayo, ate njagala tandika ne capital goal, not tandikewo ebibyo, then build on your talent, invest in your talent. That's why we club enough tuli wano mu 1.4. Hey, it's because we believe in ourselves. Nofuna ama Brighton, no gamba okay Katonda blessing idde mu kino, kanchitwale mu maaso nyongerezeeko ekirala. People will understand. Kuba kati baana bangi bali eyo naye nga yegomba okubaako nga gwe kale nga akyanoonya talent ye tagiraba gwe yo girabye. So why don't you start from there? Naye buli muntu alina talent. Okwazula kizibu. By the way, it starts with confidence. Kwikiririzaamu nova ku bantu. N'osooka n'oteeka boyfriend mu mabbali. Kuba kati nze ebintu byenkola singa nateekawo boyfriend sandibikoze. Okitegeera. So osooka n'oweeyagala ate n'abakwagala kuba oyagala abalala bijja kulemesa okola by'oyagala. Okitegeera. Kati your boyfriend anakwagalira eyo ng'oli mulalu. Okay, so on Cruise Exclusive ndowooza interview yaffe tugitedde ku Christmas. Wayagalira mukama wange. Wenjagalira? Kale ngenda kugita nja kuba mbabuulira interview yange ne Muna Queen Muna. Thank you. Mpise Queen era ndi Queen. Yes, Queen Muna. Ngenda kuba njita ndowooza tomorrow is Thursday. If not tomorrow, then on Friday. Yeah? Renjo okuba nga njita. So go what on subscribing to Cruise Exclusive is my YouTube channel, yeah? YouTube channel yange Cruise Exclusive. Take a Cruise Exclusive, but exclusive ya X. So etandikana XCLUSIVE Cruise Exclusive. Neboteka mbute Salan Cruise ojala wa channel yange. Kale for now twagala oberekereza mbabuuzizzaako just mbadde mbalaga nti interview ewedde tumaze ogikola. Mwebale kutwagala, mwebale kulaba bye tukola, mwebale kuseka. Kuba buli lwokola ekintu ekisesa omuntu n'aseka muli ogamba ndi wakabi. So mwebale kuseka bambi, mwebale kuba na beautiful smiles. Thank you so much for the love. We appreciate. Kale, see you when you see Mona in Mama Brighton. Simanyi kyenja mwambaza naye she has to be local and very local. Kale musibe bulungi mweraba.